ekimu ku bitulemesa n'okugaggawala kukwata bya bugagga ebyali tuyambye okwegaggawaza ne tubifuula mikwano gyaffe. Ennyumba yange eyo njagala nnyo, ennyumba yange eyo njagala nnyo. Ekumanyi bwe wali tonnabajjugula wali tobeerawo. Bye bakwasa n'emmotoka ne mubivunzaawo ebimotoka, ekimotoka kye wali tunze n'otopinga app n'ovuga emmotoka enyirira. Ekimotoka kyange ekyo nkyagala nnyo, ekimotoka kyange ekyo memobilia. Omuntu n'atandika okwereka mu mbeera eyo. Ebyo ebintu njagala mube n'obwongo mbubasomese, obwongo obumanyi when to move on. Assets can be used to acquire more assets. Tokwatanga bintu kubiremerako. Kakati gwo wagula plot million 2. Omugagga ayagala ku extendinga. Akugambye nkuwa 8 wano sivaawo ettaka lyange lino lyagundi. Abagagga bajoga. Like what kind of thinking is that? What kuchalo kye kimu ng'oline walawo osobola okugula million 3. Lwaki tokwata 8 n'ogenda ali n'ogula 3 ata ne gakuyamba n'okudevelopinga? Like what is so hard there to understand? What is so hard? Bakuba otya bajja kugamba watunze. Who are they? Who are they? You know, when it comes okukola sense, once it makes sense, once it makes mathematical sense, move on with it. Nze kugambe nagaana 8 nga naye we nali nga amataka gaali gakyatundibwa million 5. That was a poor mind which was guiding me, and I made a blunder. Kyenzija wano nkusomese nti sente kubeera ngo obwongo bwo busalawo mangu. Common sense nemwe mukyebuuza niyo okubuuzako ku jjajja wogende wakkojjaawo kojjaawo n'ato mwana wange wano tetutunda ttaka nkugambye ekisiraani ekyali omwo akikugamba n'ekitogi kiyulise. Siwogera kukkakkanya bantu, but please just know the signs. They are just there in front of you, and that's where you are going for economic guidance. Really? Really? Olina entina kugaba kuwadde billion 3. This is what I said. And buli omu every time Dick and Harry ne batandika okuntegeerera. Ekyo Haji kyagambe kye kiriyo. Ekyo Haji kyagambe tekiriyo. This is the reality. Bwe nkwata billion 3 nenvaawo mwe muli kakati olaba nekyanja gye baseera olwaleero gye bakugamba nti kisenge ddiiro ya etuuse ku kakadde ka ssente osobola okufunamu decimals 25 ku million 3 oba 4. Kale tugambe 4. Kakati bwe nkwate billion 4 nvudde wali ntinda nvuze kujja wano omugagga ayagaddewo si weewawo toteeka mu ntondo okukola ssente tekuli mu ntondo. Nze ndi muganda sibuzagu ebyo bijeewo alese ssente mmeka kwata ssente zo genda funa million 2 genda ogule decimals 3. Njagala nkusomesa ekintu ekyangu ennyo. Ku millions ku billion 3 osobola okukwata millions 5 ettaka eryo lyoguze. Okimanyi nti kikwetaagisa bwetaagisa 1.5 billion okuzimba apartments ezisobola okuba nga zisobola okuwa obukadde close ku million 25. Million 25. Kati awo in total oba okozesezza billion 2 ng'okyalina akawumbi kalamba kwa account. Okozesezza akezi abasikira amataka amanene, amataka g'abakitamu agali mu value mukyali omubonaabona mulina ebyobugagga ebiri awo olw'okuba mmwe mwagala mukiteekawo nti Haji atugamba kyekugamba ensobi gy'osobola okukola kugigulako n'ogenda n'otumya Range Rover kuba oba okyalimu obwongo bw'ekinaku obwo obutasobola kwewa amateeka n'ogagoberera. Genda okole ekituufu ky'olina okukola. That money will multiply. Kati awo njagala ombulyemu ababadde kuno nga muwakana nange kuva lwe nayogera ekyo ekintu kuva ddi waliwo lye yaŋŋamba nti n'abantu abamu tebaliwo bali bweru. It's not about money bali bweru amataka gaabwe kye gava gabeerawo. So okay,
bali bweru bakola ki? They are working so hard ebweru okufuna sente. So they prefer to struggle when they already have something here which can help them get out of the struggle, and you want to justify that. Don't you think that? Sometimes I just don't know where I lose people, and people are proudly ignorant that Bagamba Ugandans thinking is so hard for them to think they would rather die. You know, going into their brains to get something is the last place they will visit, or else they will just die. This is common sense. Chenayogera kyekyo example gye nkozesezza ku luli gye nkozesezza nakati. Bwe bibanga bya family, that is okay, tokayana nabyo. But if it is you ng'olina ne right and you have someone who has money and they want it, please get rid of it. Genda kewaddako okole, have money coming. Tandika okufuna liquid money. Omuntu afuna millions 24 bw'anaamalirako omwaka agenda kuba ayingira kumpi millions 3. Bw'abanga yazi savings omanya ate ekirala kyasobola okuba nga akolamu ekyo. Obukaka tebabusonda, but it's a formula which you need to understand with the time. Bwe nsiiba mbagamba no mulekeraawo okugenda nga mwebuuzabuuza, mugende mulekeraawo okwebuuzabuuza, mutandiko develop here. Listen to what experts, people who have done it, forget about emotions. Lino takali aferi no lya chikale wali bansinze abagenda wane ngewabidandisa libansibirwa balaba bamenyawo nyumba ya kitabo yali ya myaka 10 mwaga kitawe mu yawanga lya mwe mwali nejjajja bateekawo kakate akedi bakola sente. Time yachuka. It's about making money. Bobo ojuze mu byagundi wano zeko sibagambe nti mugende mutunde ettaka lya kika, mugende mutunde ebijja, naye nkubuulya nti kyolina wabanga kikola mathematical knowledge, mathematical sense, get rid of it and move on. If you can't get experts to speak about it, mukiyiteeyitemu kino kisobola kunkolera kitya. Nze njogedde n'abantu bangi nnyo abalina ebyobugagga bingi nga bakyali bweru, nga nze byokka ng'osobola obbinkwasa bwe nti n'embibalabalamu nga nsobola okukola ssente nga mpitirivu, naye nga bakyali ku kyeyo bakola. Tebakimanyanga nti wano baagaggawala dda. Why? They are crowded by ignorance and fear, and nothing causes fear but ignorance. Ignorance is the most comfortable place for a human mind.